Mbalamusiza mwenna amanya n'eddoboozi Johnson Sengendo. Tugenda kubanga tusoma kompyuta mu lulimi Oluganda. Kompyuta kye kintu ekyetaagisa omuntu okubeera nga okimanyi enkozesa yaakyo. Computer Practical Lessons for Beginners. Yiga enkozesa ya kompyuta mu Luganda. Era nga twagala tugisome nga tutandika bwe tuti okunnyonnyola ebitonotono. Tetugenda kubeera nnyo mu theory, tugenda kubeera nnyo practical. Basic computing ways. Ebitandikibwako mu kusoma kompyuta oba okuyiga kompyuta oba okugimanya. Kompyuta kyefaananyirizaako nga obwongo bw'omuntu ekitereka ebintu ate ne kibijjayo w'obyagalidde. Ng'omaze obbiyingizaamu ate era osobola okubiggyamu mu bwongo era n'obyogera oba n'obiraga ku face ye kompyuta. Computer lessons essomo erisooka. Essomo lino niryo connectinga kompyuta. Kompyuta erina kubeera nga ogigatta otya okufuna kompyuta eyawamu. Kubanga waliwo ebitundutundu, waliwo kompyuta eyawamu ze tuyita laptop ate wabeerawo ne kompyuta ey'okugatta. Ebitundutundu ebikola kompyuta byebiriwa. Waliwo kye tuyita CPU, Central Processing Unit. Ekyo tugenda kiyita mu Luganda entabiro oba ekitaawuluzi kya kompyuta. Wonna wonna weegattira. Tulinako monitor, screen monitor, ye tugenda giyita obwenyi oba olutimbe lwa kompyuta. Ate ne tubeerako ne tuyitako kye tuyita keyboard, ogwo tugenda guyita omweso gw'amapeesa mu Luganda. Gezaako okubinnyonnyolako mu Luganda omweso gw'amapeesa. Tulinako mouse ako tugenda kayita akalagirizo, ke kantu kokozesa okulagirira wa oyagala okukola emikolo. Tulinako printer, ke kukawandula mpapula, akafulumya empapula. Tulinako sikaana, tujja kalekerayo nga sikaana. Tulinako n'emizindaalo oluusi gikozesebwa okufulumya amaloboozi nga gava mu printer. Tubeerako ne microphone okuyingiza amaloboozi mu kompyuta. Ne tubeerako ne kamera, ezo oluusi baziyita webcam. Ate yo laptop ejjirako ddala webcam yaako oba kamera. Ebyo bye bimu ebisobola okukola kompyuta n'otandika ogikozesa. Kakati bye bino mu bifaananyi byabyo. Tulinamu CPU kye twayisa ekitaawuluzi, Central Processing Unit, yonna y'entabiro, tukiyisa ekitaawuluzi oba entabiro. Tulinako screen, screen monitor gye tuyise obwenyi oba olutimbe. Tulinako keyboard, ogwo gwe twayise omweso gw'amapeesa. Tujja kubeera tubivunula mu lulimi olutonotono Oluganda tubire nga tubitegeera gwo gw'emweso ogw'amaki ogw'amapeesa. Kugamba obeere ng'obitegeera bulungi. Ako ke twayisa akalagirizo oba endagirizo oba akalagirira ye mouse. Bwetyo bwefaanana. Kati gwe nayamba gwe ddala atamanyi kompyuta. Kati eyo twayise printer, era eyo tugiyisa kafulumya mpapula oba kawandula mpapula. By'omaze okukola ekyo ky'ekyuma ekibifulumya gye tuyita printer. Zirimu ebika. Kati waliwo printer ekola byonna. Eyo esobola okufotokopinga, esobola okusikaninga, ate esobola n'okuprintinga. Gye bayise all in one printer, ekola byonna. Era ekozesebwa nnyo mu ofiisi ez'enjawulo. Yeeyo ndowooza eri ku ssente entono nnyo, $20 osobola ogifuna. Kati ze zino ewaya ezigatta nazo katuzirabe. Tulinako EVG cable, ye bagiyita video graphics array. Waya ey'ebifaananyi eyingiza ebifaananyi okujja mu ntabiro okutwala ku bwenyi bw'oba lutwayise olutimbe. Eyegatta era emitwe egyo gyonna gifaanagana, tegirina njawulo, gifaanagana emitwe nga bw'ogirabaawo. Ogwo era ne bw'olaba na guli. Kakati tulinako waya ereeta amasannyalaze gye tuyita power cable mu Luzungu. Ejja amasannyalaze ku bwenyi n'egatwala mu CPU oba mu ntabiro. Waya yeyingiza amasannyalaze. Kakati byonna bw'omala obifuna, enkonekitinga yaabyo oba okubigatta okola bw'oti, bwe biti bwe bibeera. Tulinako waya eyo gy'olengera ku mukono ogwa kkono. Eyo waya eyo y'ey'amasannyalaze. Eva mu ntabiro n'eyingira mu masannyalaze. Awo wansi awo eyingira. Kati ne tubeerako ne monitor.
ne monitor n'eyo waya yejo twagambye ey'ebifaananyi eraga okuva mu ntabiro n'eyingira ne ku monitor. Tubeerako n'eyo waya yeyingiza amasaba w'amaanyi okuva mu printer n'etwalira mu ntabiro. Ne tubeerako ne waya eyakalagirira ne kagenda wali wayita USB kayingira awo. Ne tubeerako ne waya ey'omweso yetuyita keyboard, omweso gw'amapeesa naye eyingira awo. Kati ezo waya n'oziteeka ey'amasannyalaze n'oziteeka mu extension naye nasobodde ogiteekawo musobole okubeera nga mugiraba bulungi. Bw'omala okuyingizaawo kati obeera omaze okusetinga kompyuta yo ng'eri ku mmeeza era ne tugiyita desktop kompyuta. Eyo ebeera ku mmeeza ebeerako n'ebintu bingi ebigigatta. Kati omala ogiteekako bwetyo bwefaanana. Kompyuta yaffe efaanana bwetyo nga bw'ogiraba. Kati gye twayise entabiro ne tugiyita obwenyi n'omuzindaalo, ne tubeerako ne keyboard, ne tubeerako ne printer, ne tubeerako ne giyinza okuyita scanner. Bwetyo bwefaanana. Computer connected. Era ntongera okubeera kulaga nga omaze ogiconnectinga bweyinza okufaanana oba ku mmeeza ez'enjawulo. Emmeeza gye tuyinza okuyita computer table. Kati bw'obeera omaze okuconnectinga wano bw'oti bw'oteekako kompyuta yo. Aka kapeesa kolaba akakiragala ako konyiga akaliko ka 0 ne keemu akasazeemu, kompyuta yo n'egendayo. Kabeera awo ku kompyuta awo ku central processing unit gye twayise entabiro awo kabeera. Olukanyiga kompyuta yo ejja kuba egendako era ekifaananyi kirabike wali ku bwenyi. Katulina ate gye twayise laptop. Eyo laptop oteekako ota laptop ate yo nnyangu nnyo yakuteekako kuba terina bintu bingi nnyo by'ogenda kuyunga oba kugatta. Obwenyi bwayo buli ku yo, amapeesa gali ku yo, n'ebyo twayise entabiro zonna ziri wamu. Ne kano akalaga konna kali awo nga bw'okalaba keeka akalaga ka mouse kali wamu. Biri ku kintu kimu baagigattamu ne bagifunza. Kakati eyo weetaaga wetaazi waya eyo etwala amasannyalaze oyinza okuteera mu nsonda wano oba sayidi endala. Amasannyalaze ne gayingiramu ng'onyiga peesa. Eryo peesa lyolaba lyeriteekako era lifaanana n'eriri. Kompyuta yo omala oginyiga egenda. Kati katulabe ku laptop bibeera bitya. Ako koolaba ako twagala bikwataganya ne kano ka mouse akala. Ako koolaba kafaanaganako ne mouse oba gye twayise akalaga ako bifaanagana. Era kuliko amapeesa ag'enjawulo. Waliwo ako ka scroll wheel, wabeerawo ako ke kapeesa akatambuza, ne kubeerako ne light button ey'oku mukono ogwa ddyo, era ne kubeerako ne button ey'oku mukono ogwa kkono nga bw'oziraba awo aga amapeesa gabeerako. Kaakati ku nsonga eyo yennyini awo woolaba awo w'otuuza ekibatu kyo. W'otuuza ekibatu mu luzungu gye tujja okuyita palm rest. Ekibatu we kiwummulira n'otandika okukwata obulungi mouse yo. N'ogikwata bulungi n'otandika okunyiga. Kati ate eno sayidi z'eno era naye waliyo epeesa erya kkono n'epeesa erya ddyo. Buli peesa lirina omugaso gwe likola. Buli peesa lyolaba awo lirina omugaso gwe likola. Eryo lyerya kkono ate naliri lyerya ddyo nga gagenda gakwatagana. Kati awo woolaba wa black awo weewo otambuliza olugalo. Awo oteekawo olugalo ne lubeera nga lukulaga ako. Kolaba akatambula ka alo akalinga akafumu we kalaga awo. Olugalo obeera olutaddewo bw'oti nga katambula nako. Omutadde wali ewa black. Kati no mouse nyongeddera kwagala gikulaga bulazi ogitegeera awo ekibatu we kituula. Ako koolaba ako ke katuulako ke kafaanaganako n'aka ka black. Mouse eyo kwetuula gy'olaba kwetuula n'otandika ogyetoolooza bulungi. Akantu kali akalagirira ne kabeera nga kalaba bulungi bwe kalaga. Ekyo ndowooza tukitegedde bulungi. Ekyo tetukiddamu, mubeere nga mwetegeka kugenda bugenzi mu maaso. Kompyuta yo ng'omaze ogiteekako era obeera osobola okukola ebintu eby'enjawulo n'olaba nga buli kimu tewali kikusumbuwa. Tugenda kulaga engeri gy'okwatamu mouse yo
ogwo omukono nga bw'ogulaba kati gukutte bulungi mouse yo. Olugalo olwo lwe lubeera lunyiga epeesa erya kkono, olugalo olusajja lubeera wansi, olwo olugalo oluddirira olusajja lwe lunyiga epeesa erya kkono, ate olwo ne lunyiga epeesa erya ddyo. Olwo lwolaba olugalo olusinga obuwanvu ku mukono gwo lwe lunyiga epeesa erya ddyo. Kati awo makati waliwo n'akapiira. Kati ate bwe tugenda ku mweso gye tuyinza okuyita keyboard kuliko ebifo eby'enjawulo n'amapeesa ag'enjawulo, era tujja kuba tugalaba mu kusoma kwaffe okunaaba kuddako. Kuliko amapeesa ago a e i o u wa ya cha ha nga ba ka va fa ma da ta la ra na za sa ja ga ka. Kakati n'ez'oluzungu ze tutalina mu Luganda q ne x nazo kweziri ku mweso ogwo. Era n'akuva ku emu 2 3 4 5 6 7 8 9 nazo kweziri ku ki ku mapeesa ago oba ge tuyise omweso gwaffe. Kati omweso gwaffe ogwo bwe tuba tugufunye tuba tumaze buli kimu. Njagala kuwooninga kati nga tugenda kutandika okukozesa kompyuta. Lesson eddako yakozesa kompyuta. Weewale ebintu ebimu ng'okola kompyuta okubeera ku mmeeza yo. Caayi, amazzi, omwenge, byonna ebiyiika, juyisi, giraasezi, byewale, binika byewale, flasika byewale, bibeere ebbali bireme kuyiika mu mweso gwo, bireme kuyiika mu kompyuta yo. Nga bw'olaba eyo yayiikisibwamu amazzi, yayiikibwamu caayi, era bwe tuba singa muntu zembuyaga ezikola ki, ezikunta, ezikaza engoye. Kati kompyuta yaffe eyo gye tuyise laptop. Tetugenda kusoma biri munda, tetugenda kusoma ki, oba tugenda kusoma nkozesa yaayo, bino bi hard drives ebina tugenda bisoma, tugenda kusoma nkozesa yaabyo. Kati njagala kusaba kano akatandike mu Luzungu, let's go computer practical than theory. Tuyige okukozesa kompyuta, tuleme kubeera nnyo nti tugimanyi mu bitabo, twagikuguka, twagisoma naye nyakozesa tetugimanyi. Omulundi oguddako tugenda kutandika nga tusoma ekigambo kye bayita Microsoft Office. Microsoft Office Word gye tugenda okutandikirako kubanga ye basis y'okuyiga kompyuta mu gikozesa. Bw'oyiga Microsoft Word ebirala byonna ozimbira okwo. Tugenda okutandika okusoma tulabe Microsoft Word tugikola tutya, tufulumya tutya olupapula lwaffe, tulutandika tutya odutayipinga, ate ne tutuuka ekiseera ne tulufulumya. Era mu byo nja kubaagaliza mwenna okugula kompyuta. Abatalina kompyuta mbasaba mugule kompyuta, neera nga nyiza bagamba mutandikire ku kompyuta ez'emitwalo nga 3 n'emitwalo 25 osobola okufuna kompyuta, naye mbasaba mugule laptop kubanga yo laptop osobola okugikozesa mu bifo eby'enjawulo. Bwa amasannyalaze gavuddeko yeebeerako n'eryanda lyayo, osobola okugikozesa mu mbeera zonna z'oyagala, oba oli mu misomo, oba oli mu workshop, oba oli ludda waaka musiciko, byonna osobola okubikolera ku kompyuta yeeyo nga oli nayo otambula nayo. Ate kitasoboka ku eno egattibwa ebintu ebingi okutambula nayo. Puroguramu eno ejja kubeera ng'eragibwa ku Tawira Radio, Tawira TV, ku YouTube yaayo ne ku Facebook. Ate mu Luzungu, ate mu Luganda ejja kubeera ku mukutu gwange ogwa Johnson Sengendo ku YouTube ne ku Facebook. Mwenna abaagala okusoma mujja kulikingako, abasobola ku Facebook mujja kuyigirayo, abasobola ku YouTube mujja kuyigirayo, tulabe nga tuyiga kompyuta naddala nga tuyise okugula laptop zaffe. Kiba kirungi okuyiga ekintu ng'olina ekikyo, naye bw'onaabeera nga weeyazika bweyazisi oba oli awo tojja kuyiga bulungi. Ate nkubiriza ddala mmwe abali mu nsi ezirina amasannyalaze nnyo, abalina kompyuta, abalina ki, nammwe abali e Uganda okwesifiiriza akadde ogule kompyuta yo, kuba kati kompyuta is the way to go. Kompyuta is the way to go. Ebintu ebisinga byonna tubikolera kompyuta. Abantu eddagala balibuukingira ku kompyuta. Ogenda ku intaneti nonyonnyola ekikuluma mu lubuto oba ku muto oba wa, eddagala ne lijja nti eddagala lisobola okukolera kino, lisobola okukolera kino, era ng'osindika message oba ng'obuukinga ogulya online nga bakuleetera ddagala waka nga wejjanjaba. Ebintu ebisinga byonna bikyuse. Okugula ebintu genda kusigala nga kwa ku kompyuta, kwegamba nga tewakyaliwo bintu byakuddaawo nti ate ngenze mu katale emmere odalinzi nga bakuleetera. Naye watomanyi kompyuta ojja kubeera nga oli mu buzibu bw'amaanyi. Era mbakubiriza abanaabeewaddeyo okusoma, tujja genda tusoma kamu kamu. Naye omusomo guno ogusoose gubadde muwanvu,
njagadde tugumale omulundi gumu naye emisomo egiddako gijja kubeera nga gya ddakiika ntonotono olwa data olw'obudde okusomayo katono n'okakolamu tugenda okuddamu olulala ng'omaze okukasoma naye no njagadde mbawe fuulu package eyo kintu bwe kigenda okuba nga kitambula ate oluvannyuma mubeere nga nammwe mwetegeka tulabe nga omusomo guno tugutandikisa. Pulogulaamu zigenda okuba nga zisomesebwamu naddala eza office. Tujja kusoma Microsoft Word, tujja kusoma Microsoft Excel, tujja kusoma Publisher, tujja kusoma PowerPoint. Ebyo byonna bye tugenda tuzingiramu ebituyamba ennyo ku mirimu tujja genda tubiyiga. Ate obuli awo ojja kufunayo ne ba technician abamanyi pulogulaamu ez'enjawulo nabo babeere nga babasomesa mu bintu eby'enjawulo. Byonna siize ngenda okuba nga mbisomesa. Waliwo aba technician abagenda okuba nga basomesa ku Excel, waliwo abagenda okubeera nga basomesa ku music. Bano banjagala kuyiga music, byonna nga tugenda tubiteekayo musobole okubeera nga mbeega okueditinga ennyimba, okueditinga video, okukola ki, okulikodinga, byonna tujja kuba nga tubiteekayo ku mukutu musobole okubeera nga mubiyigirako ate okulaba nga mweyamba mmwe nga abantu. Tugenda kubeera nga tutandika mangu ddala lwa pulogulaamu eno nga bamaze ogiraba. Kati mwe abaagala okusoma kise kinnoomu ate nammwe mujja kubeera nga mukomentinga mu pulogulaamu eno nga maze okuteekebwa mu comments, tulabe engeri gye tuyinza okubeera nga tuyambaganamu okulaba nga tuyiga kompyuta mu lulimi Oluganda. Nakizudde nti omuntu bw'ayiga mu lulimi lwe ate ayiga nnyo. Waliwo abantu bensomesezzaako nganze omuntu nga mbakisinkana physically ne tubaako bye tusomako naye ng'olaba omuntu ayiga mangu okusinga ate bw'asoma mu lulimi nga sitalutegeera. Naye omuntu n'akubuuza kano gakola ntya n'omutegeeza bulungi. Katujja kubeera mu nnimi bbiri, mu Luzungu tujja kubeerayo n'olulimi lwaffe Oluganda. Njagala okumaliza nga mbeebaza mwe bali kuwuliriza Johnson Sengendo nga nze mbaddewo okubeera nga mbatwala mu kitundu kino ekisooka. Bikomye wano. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.